Hallelujah. Agulumizibwe Mukama mu Nazareth. Awekitiba Yesu. Yebazibwe oyo atukumye paka olwaleero era tumubazinula akaseera kalungi katuwadde ak'okufukumula emitima gyaffe mu maaso ge mu linnya lya Yesu. Amiina buluganda. Kubanga tetulinaayo kyakulwanyisa kirala kyonna okuggyako essaala. Kasita wamala n'olokoka kyewasigazaawo bakiyita batya kusaba. Kubanga kati gwe boolyawo tokyayinza kufuuwa mmindi, tojja kuzina kyennyumanyuma mu sitenseni, togenda genda ozinire mu muliro nga bw'oli omuliro, togenda genda bakusala emisale, tokyayinza gani ebintu nga biganye nkuname mu kibuga kino kiyisemu nga nkuname mbereko gwendobesa. Tolinaayo kyakulwanyisa kirala kyogenda kukozesa okuggyako koowola Katonda. Ekyomukisa omulungi nti bwe tumukoowoola awulira. Akola atya? Bwe tumuyita awulira, kubanga yatuwa olukusa. Ye yagamba nti mpita. Wangi? Mpita. Ey'Oluzungu ate yo njagala nnyo. Ey'Oluzungu ega nti call unto me. Nkubira. Kako ndoza mukamanyi nnyo nkubiraako. Ng'omuntu wagani nkola otya? Nkubiraako nteekamu akasimu twogere. Kakati ye Katonda yagamba mu Yeremiya nti nkubira. Waliwo kyoyagala nti kuba. Ani agimanya ennamba eyo? Tukuba nnamba ki? Wangi? Yeremiya meka? Ye kodi namba gy'okuba, zi namba z'okuba. Hotline eya Katonda. Hotline. Yeremiya meka? Yeremiya 3:3 olw'okumeka? Olw'okusatu 333. Katonda ali ku 333. Yodayolinga. Nkubira. Nange naakola ndya. Bibyo bigambo bya mulembe gwa nnaku zino. Digital, bibyo bya digital. Call to me. Era ng'omuntu waga nteekamu akasimu. Nteekamu akasimu. Ogiraba 333 yiyo gy'onyiga nga Katonda yaawulira. 333. Era oli bw'abanga ayagala kwogera na Katonda omugamba nti gwe nyiga meka? Nyiga 333 Yeremiya. Katonda ng'amutuuseeko dda. Nkubira nange naakola ndya. Nange naakuyitaba. Call unto me and I will answer you and show you great and mighty things which you do not know. Which you do what? Mukyayimiridde nze natandise dde okubuulira ate simanyi mukyayimiridde. Kama nfe bazibe. Nkubira nange naakola ndya. Bwe naakuyita bagenda kukola ki? Bw'akwata gwekasita okuba n'okuba Yeremiya 3:3 neeyitamu Katonda n'amala agikwata. Ekibindi abamu kumwe mubiipinga bubiipinzi. Katonda mubiipinga buli kaseera alaba ennamba yo nga tewakubye nagati oboona omwana yabaaki ambiipinga bubiipinzi. Weeyigiriza okuba ng'okubira ddala. Weeyitemu. Oba kyetaagisa kujja wano nga bukyali jangu nga bukyali osabe wano. N'akawungezi wano wabaawo okusaba mu evening glory. Bwe luba lwa Monday ate olwo tukubira ddala essimu nga mpanvuko. Kubanga ate tubeera ne kye tuyita mukutula njegere. Emmanga eri Christianity Focus Center. Tuba tukuba ssimu egy'owulidde. Yeremiya 3:3 nga Katonda akwata. Allah nga mugamba nze David Kiganda wano. Kati ate wulirayo bw'akwata kyasookerako. Agambye nkubira nange naagikwata nenkwolesa ebikulu
n'ebizibu ebikalubo by'otalowoozangako ebiri complicated wangi by'obadde tomanyi mu bulamu bwo olinayo by'obadde tomanyi era otunulanga amazima gali nti era otunulanga ekimu ku byolaakinga mu bulamu bwo olaakinga information about God and about what God can do. You don't know this God. Wamukkiriza naye tonamutegeera bulungi. Era eyo ye disconnection eri wakati wo ne Katonda. Akulaba omumanyi, akulaba omwagala, naye tomutegeera bulungi kiki kyasobola okukola. Capacity ye eri ki? Omanyi bubeera ne mukwano gwo nga tomanyi capacity ye. Ng'olina mukwano gwo nga tomanyi azitowa atya. Ayinza n'okugamba bakuwa emmere n'omusaasira n'omugamba nti abampe kabalagala kuba tomanyi oba alina ssente oba talina. Muli oyinza okuga nti waayi kati emmere y'abandi bwenjirya ne baginsasuza ono yennyini akyogera simanyi oba alina ki, simanyi oba alina ssente. Bakuwa emmere embiyala ekuluma baleete emmere n'ogamba leka ggwe bw'ogindiisa n'ekulema bampe kabalagala n'ebbogo yanjira alya ku ebyo kubanga totegeera ani gw'olina. Naye njagala omuli esinga dde okyalidde His Excellency the President wangi naga tusinkane mu Serena njagala kwogerako naawe naye ng'obadde tonnalya naga ndi bakuwa emmere kiki kyotalya. Oyinza n'okulya ne baba nga balina kuvugira ku wiribaalo gwe nga bwe nkulaba kubanga omanyi nti gwendya kati gwendya azitowa sente zonna zisulamu ono. Bwamala n'akubuuza nti oyagala ennyumba yo oyagala gizimbawa wandyogedde wa ne bwompaako mu katanga ka Kamala wangi amafuliro kapuloti bwayisaawo ekikulu kasita nfuna wenteeka oluba bote bw'oyogera wangi ne bakangulirawo katwe ekinyolo kasita nfunako okutandikira bote bw'oyogera ng'olina omuntu omunene osobola okwogera bwotyo. Lwaki? Kubanga oba omanyi nti munene nga n'omwesiga okola otya. Omwesiga ayina kapasite yo gitegeera olwo oyogera kinene. Akubuuza olina ennyumba sirina nakirowoozaako naali kuzimbidde ennyumba oyagala kusulawa walyogeddewa abamu tebalowoozanga naye wali atulaga nti bawwa bakati awo mba ŋŋambawa ewaffe mu kyalo museka ki? Tembalaba ngayo abantu abatalina nnyumba Kampala naye nga bazizimba mu kyalo. Ye balinze mbalaba batikka amabaati buli lwa Sande bagatikka ku kamunyo gino kwa amabaati 23 ng'aleeze kyegeegwa agenze kuzimba. N'omubuuza Oluganda Kampala yo oyinayo ennyumba ati ye Kampala sinagifuna. N'omuganda naye kati ogenze kuzimba wa ndi mu kyalo. N'omuganda naye sente zigizimba mu kyalo era si ze zigizimba e Kampala. Seminti ayawuka, seminti akyuka. Enjawulo yo kebera mu poloti yoyongeramu akasente katono nodire ennyumba y'emu gy'otadde ewammwe mu kyalo e Kalungu n'ogisimba e Kampala ne weewonya okupangisa. Kati ndoza olaba omuwendo gw'abakuba engalo era kati waliwo abampakanya. Olabye omuwendo gw'abakuba engalo batandise bali basatu kale waga musumba ozanyisa enju y'omukyalo. Kati omuntu Kampala bwakulema omuntu wetaaga ne weeterayo enju mu kyalo Kampala ayinza okugaana n'obulwa jjodda noba nga olina mu kyalo gye wategeka. Abantu babeera ddala wano e Kampala nga bakkiriza nti Kampala agenda kubalema nga nakyo kimu ku pulaani zaabwe. Akola agamba Kampala ajja mukola ki? Kampala ajja kunnema. N'omugamba kati ggwe onzita okubeera omulamu ng'okolerera kulemwa nga nakyo kiri mu pulaani yo. Kampala ayinza okugaanira awo. Era mindset y'abantu abasinga obungi bakola bagamba kati bw'ofa kati bwenfiira awo. Abantu bakola babuza kati bwenfiira awo banziikawa. Okuziika nakyo kiri mu bajeti y'abantu. Okiwulidde? Ebyo n'abantu babibala agandi kati bakuziikawa. Abali kuziika abantu balowooza ku bali baziika nakyo kikulu nnyo. Omuntu yekka ataafa ku baani abali muziika ye Yesu yekka. Ye musajja akyasinza okuba w'amaanyi mu nsi yonna yonna.
kyokka yaziikibwa abantu 4 bokka. Fakiti kwaliko abasajja 2 n'abakazi 4 naye bamuziika naggwerayo. Kwaliko Nikodemu ani owokubiri, Yusufu oweri Masaayi, only 2 people. N'abakazi Mariya muka Kulyopa, Mariya Magdalena, Mariya maama we ne Mariya omulala ne Salome. Bana 6 people were enough. But some of you, a burial event is such a very big thing in your head. Irogena no chiruza kuno gani ha bagamba n'okuloka n'ogamba kulokoka kati okulokoka bwenda okokera ne bango bamwekeka kati bwe bangobera wani abalinziika kwegamba oyagala ensi yonna ejjeekola etya ekuziika ogwereyo bulungi. Ye bali baziika wakulu nnyo, abali baziika bakulu nnyo. Abantu batambula bagenda mu maaso naye nga tebagenda mu maaso, batambula badda mabega. Oli agenda mu maaso bagane munango mayigwe gayo olina okweterayo akantu eyo kubanga Kampala ayinza okukulemera awo, Kampala ayinza okukulemera awo. Kasita onookola ng'omanyi nti Kampala agenda kukulema era agenda kukulema. Era agenda kukola ki? Sinnabagaanako okutegeka mu kyalo, si kye ŋŋamba. Naye kye ŋŋamba olabika eno gy'osinga okubeera, olabika osinga kubeera Kampala. Amazima gali nti Ekkooki wavaayo ate n'oviirayo ddala, olabika waviirayo ddala. Amazima gali nti Kannungu olabika wakola otya? Wavaayo, olabika oli wa wano. N'olwekyo nga tonazimba nnyumba Kannungu, sooka ogizimbe wano e Kampala w'osula, kuba wano kikutwalira ssente buli mwezi okubeerawo emitwalo 15, mitwalo 20, 3 z'osasula buli mwezi. Wabula wagaana okukkiriza ndi wajja kugula okumu kuli Kampala, okugula okulala kuli Bihalwe. Kampala nayinza okuba nga etabuka, Kampala nayinza okuba nga etabuka. Tolina bw'osobola kukulaakulana ng'amagulu go gali mu bifo bya njawulo. Kkiriza ndi wajja ludda wa bw'oba wava ewammwe Kotido nga wajja e Kampala, kati e Kampala yewammwe aduleesi yo eri Kampala wano. Era w'oba opulaningira olemere, lemera wano. Mayiro akenda mukagabane ne Ssaabasajja naawe obeereko ng'olinako ekibajjo kyapa mu ngalo. Kamaafe bazibe. Mayiro akenda beerako n'ekibajjo naawe ng'olina w'osimbye okugulu. Abaana bo babeere banjawulo ku ggwe. Bwe njogera ekyo kitegeera, abaana babeere banjawulo kwani? Kuba kati gwe wava mu kyalo era ensonga lwaki olaba otawaanye nnyo. Kampala ekaluubiridde okufuna obufunye bwe weebaka nga wakatuuka, weebaka nga wakatuuka lwali lutalo. Eyali Saala Namba. Kufuna obufunye we weebaka sookera mu ddiiro lya muntu ate olina okugyawo mufaliso ku makya ate nga tannazuukuka. Yakulabula n'agamba ŋŋenda okuva mu kisenge ng'ovudde mu ntebe zange nti ye nnyabo, ate ng'ozizizaawo ng'olinga ate basenamu nti ye oba weebase buyise oba otulo tuba tukyalimu, olina okuva mu ntebe z'oli olage disipulini ey'amaanyi ennyo nti oli wa mpisa nnungi. N'eddiiro n'oliira n'olubalaza n'olusiimuula n'ebikopo n'obitereeza. Agenda okuva mu kisenge nga buli kimu kiri mulaala ng'olinga ateebaseewo ate nga weebaseewo. Eyo feezi namba emu. Bameka abatandika bwe batyo nga bajja e Kampala watandika bwoti, watandikira wa muntu. Bano be baazaalira e Kampala mubaveeko wamma mmwe muwanike. Bano abalala be baazaalira wano babazaala munange muyengo n'obeeteekera. Kamaafe bazibwe. Watandika otyo. Eyo feezi 1 olwoseetuka. N'ovaawo nga bayitiridde okuggisangawo ebikunta ng'obudde tebunnasaasaana. Babikugisa buli lunaku olina okwala obuliri, buli lunaku olina obbuzaawo, buli lunaku olina okusiba omufaliso, olina okugusumulula. N'ovaawo n'opangisa akazigo ko, olwo oseetuka. Okola otya? Oseetuka. Kasita ovaayo nga tobavumyevumye tekina mutawaana. Kuba ate abamuvaayo ate abantu nga mubavumye. Muvaayo nga ate muyombye nnyo ng'ali ayinga yakola omusango okukusuza, omwogeddeko ebya Swakaba, oyogedde obungi bwa ndawe yazaalina n'empale z'omunda zaalina ozoogedde, omukazi yandyangako emmere, manya nagendanga okujja nga baamaze dde okulya nga bagiridde n'abaana baabwe ennyama nga bagiridde, ze nga bampa ebijanjaalo be bakuzaala, oba bakuwadde ebijanjaalo ogenda n'ebyo.
musiimengako ebitono bye babawadde. Oli tumwogereranga mafuukule mangi nnyo yatemanya n'omufaliso tekwali piro. Piro yali ekuleese era yagulanga isikirimu ng'awangako baana be bokka. Nze golaba nabonaabona nnyo nga abayi isikirimu gwali ogiridde kakati ibe yagenda okuzaala naawe yakuzaala. Abantu banalemugulira abaana baabwe isikirimu bawe naawe ayajja obuzi. Kwegamba abaana buli lwalowooza nti balidde ku isikirimu ate najjukira naawe wooli naga lekambireke kuba kati tuli bangi bulala tuli bangi kankireke isikirimu abaana bali muliira mu ggulu abantu mbawengako kyansi. Kati abaana booli balirira isikirimu mu ggulu kubanga wajja baweemu buleeke bagambe muli isikirimu wamwe nange ndi mulyanga nfunye sente zange naawe oli mulya. Gwe bw'aba yakulema oli mugulira abaana bo mu linnya lya Yesu. Ako kosuzaawe waagundi kasiime kakole ki ne bw'aba yakuwa kayumba kalikonda bwe kati nga kenkana nga kayumba kembwa kebaze Kampala no gomulaba wa bbeeyo bannanga omuntu okuwa woosula naga nti nkuwaddewo ne bwe ziba ntebeze ovangawo zeebaziza. Gwokimanyi ndi waliyo abebakira mu Kampala emitwalo 35 olunaku. Obadde okimanyi waliyo abebakira emitwalo 7 olunaku. Kakutandanga n'ogenda mu Serena toyagala kusulayo olunaku lumu oba mu mpiriyolo yaalo dooleni tulo mitwalo 8 kiro kimu. Kati oli agambye bebakeko mu ntebe zange kikulemye okusiima omwogerera bya swakaba nasulewo omukazi oyo bana mukazi yali muzibu oyo omukazi ngatuwa abaana be nga bawa caayi w'amata kyokka ffe natuwa caayi nga mukalu emigati nga tikuli siyaagi wali wagirira siyaagi. Wali wagirira bulubandi. Abantu bazaala abaana nga babazaalidde ku pulaani. Kampala wakubaza omuntu amala nakumanya obungi bw'abaana banaakola atya kyekyalesa family planning gwe muwulira. Omuntu asooka kumanya enfuna ye bweribeera n'agamba nja kuzaala abaana 3 benja okusobola okukuza obulungi nga balidde bulungi nga basomye bulungi mu masomero agategeerekeka nga balidde bulungi kyebaagala nja kuzaala 3. Kakati ate gwe n'ova ewammwe ekyotera n'omwegattako ate n'oleeta n'obwana bwo bulala 2. Kati family planning ye gye yakola atukkiriziganya obeera ogyonoonye ogikubyemu ebituli. Family planning gye yali akoze ogikoze otya ate talina bwakugoba kubanga either kugwe kwadda oba gwe kwodda ku ye oba oli mwana wa ssengawe talina bwakwatulira ndi wabula otuyisiza bubi. Talina bwakwatulira olina kusigala waawo nga wooli naye nga muli aganda kale ndoza twongere bwongezi kukola sente zeeyongere naye kati family onaagitabodde kubanga nali mpulani z'abaana 3 ate kati naye yajja analeeta n'obwana bwe 2 bwe yazaalewo omusajja ayamuddukako kati nyina 6 kati ekkero ennyama gy'abadde aliisa abaana be 3 tekyakola ki tekyamala alina ogyongeramu amazzi. Kati oyonoonye standard y'awaka yonna gye baali bapulaninze ogyonoonye naye ate ekyewuunyisa n'akatono ke bakuwadde n'okalya bw'ovaawo oyogera ebintu nga biringa emiliyoni namba. Tulisanga lumonde omukazi n'akuwa lumonde ye wali omulina lumonde wali omulina. Nze bwe najja mu Kampala wano nabulwa ne wensula saagala balimba ate nno nina mu baganda bange olede nga nyinamu ne kojja wange naye olwokuba nava e Masaka nga siraze nti nzija saalaga nti nzija nayabula bwabuzi ewa sisita wange we yabeeranga ate nga naye bamulekera amaka agakuume. Kojja wange yagenda mu Ekizairo kati nze nemmanya nategeera oluguudo ko bali ne poloti namba nayabula bwabuzi bali awo nga njabudde. Tule sisita wange nansanyukira naye muli mutima nga yeebuuza nti omuntu ono ataalaze nga siwa pulaani nnyo. Nensulawo olwasooka n'olwokubiri n'olwokusatu ku lwokuna nambuuza nti oddayo ddi. Kyokka nze gwabuuza nti ojjawo ddi nali nzize nga nzijidde ddala. Ate yambuuza ambuuza ogenda ddi neŋŋamba ono nga naye tali sirias.
kyokka Masaka gye nva mu Nnyendo nali neesuzizaako mpangisa ku mizigo 8 ku luguudo lw'Ekitovu ku nnyumba za Falasiko ku mizigo 8 nsula mu muzigo naye neiba wange anzirira George alina muganda we Mujaasi ali mu magye ga Bote Sewagudde muganda wuuyu mu lubiri awo baakabi nnyo kwegamba be bantu abalina mulo abamanyi olulimi olwo mulujjukira babeera ne mulo baba n'ebintu ebibbe bye babbi omulembe ogwo abasirikale babbanga nnyo ebintu kati George avanga Masaka buli yajjanga ng'aleeta buli yajjanga masaawa radio cassette nasookera girabira wuwe sirabanga ku radio cassette n'atuteerakawo cassette ate yavudde e Kampala teekako cassette awo ina amapeesa gali waggulu wano gabanga waggulu kuliko epeesa erimyufu eririkodinga anyize twogedde awo bannange radio tulikodinze radio tulikodinze tugaba bannange omwana gwe ng'oleese kirasi mu Nnyendo kaakati nno ate naye ayina gwasuza alimu engalo mujuzi yalimu engalo ayina gye yagenda nabba omufaliso aguleesa agutadde omwa George nze neiba waabwe nze nkwera nengenda nenkola emirimu gyange mu katale nsunda ennaanansi zange njokya ennyama akawungezi ku bbaala nali musajja mukozi nnyonza okuva edda kawungezi njokya nnyama misana ntunda nnaanansi ate bwe ziwera 6 nkwata nseenene oba gyeziri oba teziriyo nze mba nnyono zikwata omufaliso omubbe gugenda okuleeta ebizibu kubanga bwe baabega ne bazuula ndi mujuzi yabba omufaliso asulabwa ndi wa George amawulire ate ne galinkinga nti bali mukunoonya omufaliso era bagenda gukwata siri waka nali nyina nange gwempa accommodation gwensula naye kamya bamugambye nti wategedde giwunye nti kiki ti omufaliso bagenda kujja bagukwate bagunoonya naye kati mutuyambe guddekaawe wammwe kamya akola amaalo akkiriza omufaliso bagujja ewa George bagutereka ewange gwa siponji bagutereka ewange bali abaali bazzeeyo banoonya omufaliso gwabwe bajja bamaliridde balina information yonna nti guteekwa okuba ewa George okutuuka okukola search nga tebagulabayo oba aliwo yabatemyako oba baateebereza ndi guli next door bagenda okugira bati nga guli wange amawulire gansanga mu katale nti bakwatidde omufaliso omubbe mu nnyumbayo ndiekiki ndi mwembi babaagala gwe ne George ne Kamya ne Mujuzi mwenna babeetaaga ku mpingo neŋŋamba nti ani nze sisibwangako ntandikireko mufaliso ate ogutali gwange ate gwe sabbye koolwo olunaku twadduka emisinde bamanyi mu Nnyendo twasiiba mu misaali waggulu ku lusozi gye twasiiba nembuza George nga mundeetedde emitawaana bannange kati mutaddeyo gwaki nti ebyo katobuuza batunoonya ffenna batwagala musajja bamuyita 8 yali mayumba 10 nga takuba babbi aliko kyanoonya naye kafeero yavuga nga akamotoka akabbulu ka Datsun bali nga bakuba babbi akubisa jambiya takutemye naye nga jambiya ekkubye nasiiba eyo okudda akawungezi ne tubuuza kaakati bituuseewa nti agambye abeetaaga onawe abakwa n'ekiro balabika bagenda kukomawo babaagala badde bajja nga balambulawokko negamba ekiki negamba George tukoze tya tugende tusule mu lusuku tusula mu lusuku oluliraanyeewaawo gye twateesa George nanga ndi kati ekirungi nze Kampala mmanyiiyo ne mugamba katugende Kampala nga nti ate wano omusiru yasigala wano eyo mu lusuku ekiro gye twateeseza okujja e Kampala ne bondaba wano twateeseza mu lusuku ekirungi andeetedde emisango e Kampala amanyiiyo andeetedde emisango alinayo muganda we gamba ndozi olaba we tutandikira si wabi nnyo nze nange nyinayo muganda wange aliko ploti namba 5 Nakivu Road mwannyinaze yasomera Kampala naye sijjangayo mpulirayo buwulizi bulijjo
ndaba mmoroka zivaayo twabukeereza nkokola tetulina gakwatibwa musajja netuleega Kampala ku bigere kuba saayi tetwalina sente kakate George nga tambulira ndate Kampala wala nnyo n'ekikulu ennyo ku ssaawa eyo si ye transport ekikulu okufuluma nnyendo ye tusooke tumufulume ebya transport tunabitegeerereyo mu kkubo naye tulina okufuluma wali tuveewo omusajja bwakwata oba owedde tutegeerera George mubuuza twakatwambulako ekilomita nga 8 mubuuza tubulayo nga kyenkanawa n'agamba tukyagenda ssebo twakayise kaddugala yoyanga nti tukyabulayo ne mugandika kati goyina sente zituuse e Kampala ng'ate ayina nange nga sirina tulina ebintu mu nyumba naye tolina naboddayo nti ojjemu kimu okitunde kyokka ati tulina okujja e Kampala yengeri yokka gye tuwona ne tulawe twatula obwongo ne bwesera tugamba ntutuuka ti e Kampala twali twawulira ku mulembe ogwo ogwa Bote nti abantu abajja e Kampala nga basuubuzi kizibu nnyo okuyisaawo ssente n'ozituusa e Kampala baazikugirangako ku road block ensimbe abasirikale ba Bote babeka bajjukira road block y'ensimbe nga wagiwulirako inga ate mwenna muli bato bulala bennyumiza ebintu bino road block yabangaawo nsimbe battiraawo abantu bayitirivu nnyo bakujjangamu ne bagamba nti otunulanga Museveni jangu wano bwe wabanga olina olubuto nga bagamba wuyo naani oyo si Museveni yali mu lubuto nga balusala obungi bw'abantu bwe batta tebamanyiddwa muwendo kaakati abasuubuzi abagezi abaatuusanga ssente e Kampala abasuubuzi abagezi ne bayiya akakodyo nti bw'oba onootuusa ssente e Kampala zaali baasi ku mulembe ogwo baasi za UTC ze zaaleetanga abantu n'ebibaasi ebyabaserwanga n'ebibaasi ebyani baasi zokamunyeza juzi abasuubuzi abagezi ne bayiya amagezi nti bw'oba onooleeta ssente olina okusala amagezi n'ozikwasa driver ng'ozisibye mu kipapula ba mu kiveera driver wa baasi n'abikkula omutto gwatuddeko ey'entebe ye n'aziteekayo n'azituulako anaazikuddiza nga mutuuse e Kampala kubanga ye muntu yekka gwe batajjanga mu baasi abalala bonna mwafulumanga ne musimba layini babaaze driver ne bamulagira avuga agende mu maaso abalinde ye arrangement yabangawo kati aga amawulire George n'aganyumiza bulungi nnyo ne tula wansi ne tuyiya engeri y'okukikolamu okukitetenkanyaamu tufuna we twajja ebipapula byaffe ne tubisala bulungi ebipapula bya bokisi mu sayizi ya ssente tubisiba mu kipapula ne mu kiveera ne bizimba nga emiliyoni 6 ne tuyiteeka ku luguudo ntuyimiriza ki tuyimiriza baasi abagagga ne tuyingira omu ku ffe n'asooka ewa driver n'amugamba nti Haji akantu kano kakuume nnyo nnyo ojja katuddiza nga tutuuse e Kampala driver naye n'agamba nti kyekyo n'azituulako ng'amanyi nti bwe tutuuka e Kampala afunako waakiri eza soda tuyingira mu baasi ne tutuula ona kondakito waali siiti muba mwakatambulako kilomita nga 2 n'akutuukako n'agamba ezammwe tumugamba yatusonyiwa tetwazitoddeko twerabiddwe zitoolako naye driver yazirina naga Haji n'alyoka abuuza Haji n'agamba esaabo nze nzirina sente zaabo nze nzirina tetwatoddeko ntoole baasi neekaaba mpaka Kampala mu baasi z'Abaganda simanyi oba zikyaliyo baasi z'Abaganda nze ndwawo okuyitayo baazijjawo baasi zafuuka z'abaki Abaganda baasigaza linnyambo z'Abaganda awo mu baasi z'Abaganda we twatuuka ne tulyoka tuva mu baasi
abantu bonna abalala abasuubuzi bagende wa haji okubaddiza sente zaabwe. Fefekka fe tutagenda wa haji, fe twagenda bugenzi ne tuzimulekera ezo sente. Awo nango okumaga Nakivubo Road nembabuuza yaliwa ne bamundaga engeri gyentuukamu awo nembuuzaawo ne bandagirire wa kojja wange Porfirio wangi nemmanya baga nti ennyumba eri waggulu awo edduuka liri wansi. Mwanyinaza baalya oli bwe naggambyeko nga njabudde kati embeera mwe najjira ndozo ogiraba eri banoonyaki bamayumba 10 mufaliso anoonya omufaliso mayumba 10 mu Siraamu bamuyita 8 ate mu Kinjaji waawo mu Nnyendo kyokka ye mayumba 10 bw'akwata omubbi akubisa Jambiya oluyi lwaba lwa Jambiya. Kati otegedde ndi mu Nnyendo onvuddeyo giwunye banoonya omufaliso ono ambuuza nga naakamalawo ennaku 4 mboddayo ddi. Ne mugamba gwe oli muzibu saamuliiramu nga ndaba tajja kubitegeera. Bano abantu mubalekanga temubalemerangako nnyo. Oddayo ddi? Ne mugamba kuddayo nti okay kale ku Lwokutaano asangala kumubuusa nnyo ndaba tabitegeera. Kati bwe saagenda ku Lwokutaano ne ku Lwomukaaga ne sigenda n'amanya ono nayaga kulemera wano. Mwanyina zino tuzaalibwa ffenna maama omu ne taata omu ozanyisa gwe Kampala ono. Nangamba ssebo amaka gano ogalaba wano bandekawo okukuumawo bukuumi maka ga kkojja tansuubira kuba nti ate ndeetawo abantu era bw'anaakiwulira natusa okuleeta abantu kijja kuleeta ebizibu. Kasita obaddewo ennaku z'obaddewo girodde e Masaka oddayo ddi? Wagamba Lwakutaano ate ng'okyaliwo. Ne mugamba nja kgenda ku Mande yankeeranga mmisa naŋŋamba nti nankwasa ak'Enkumi 5 nanga ndi sente zino ziraba olabika tolina transport sente zikutwale e Masaka oddeyo e Masaka. Ne mugamba kudda Masaka nti kale ninaabera ddala nga gy'oli nti ngenda Masaka neetegeka sawo nenka parking nga tewali buzibu. George naye sikyamulaba. George bali eri mu Kisenyi eyo gye baabeeranga ne muganda we Sewagudde bwe yabanga avudde mu barracks. Kaakati ali neesagala mugendako nnyo byabajasi sijja kubisobola. Naye mwanyinaza ntwala Masaka era bwe yalaba nemeramerako ndi nga mmaze okunaaba awo nansitulirako ensawo ka bulungi nnyo. Sente za transport yazimpadde dda sikyalina kyemmanja. Ate biri byali byakusala luguudo kuva wetusula osala luguudo genda mu baasi nange nzuuli abaziyita Masaka Kalungu luddawa. Ne mugamba kale tugende kwatirako ensawo ne babuuza awo etikka. Nanga nti kati otuuse nenyingira nentula bulungi mu baasi n'ensawo yange nenjirira yali nenjitiwanika mu kantu awo waggulu. Nengamba ono nantisse andipotinze. Naye bwe natula mu baasi nenga naye katono asaaga Masaka gyanziza amanyi gyenzira nti byatabuka. N'addayo n'asala oluguudo n'alinnya n'agenda mu kalina yaabwe. Nange bwe nalaba gwereddeyo nenfuluma baasi nenkwata akasawo kange nenfuluma. Kaakati olwo obwongo nga lwe bukomawo obutegeera nti ndabika ennaku ze namalawo ewiiki emu nazikozesa bubi. Naali badde nanoonya dda omulimu ono yaligenza okuntambuzaamu waakiri ng'omulimu nagufuna dda. Olwo lwentandika okunoonya omulimu mu Kampala nendyoka ntambula street ku buli street nze gwemulaba nanoonya omulimu. Gwagamba nti onoonya mulimu osaaga tonoonyanga ku mulimu. Nze nanoonya omulimu wano kubanga nayingiranga dduuka ku dduuka nga ntunula Masaka yenna mwereere. Naye nga buli dduuka mwenyingira nyina confidence nti bayinza okumpa omulimu. Naye nabo beewuunyanga oba baalabanga ki bwe bantunuuliranga. Kiganga balaba omuntu atategeera na Kampala
kuba nayingiranga ne musibye mutaba sibo ne banya bulungi bana mbadde nnonya ku mulimu musobola okunfunira ku mulimu wano bagamba sebo tetugulina sebo genda kewalala nenyingira ewaddako bana imwiza okumpa ku mulimu wano bagamba sebo tetulina mulimu nengenda ewaddako nayingira buli dduuka ku dduuka nagenda ku buli luguudo kwe nategeerera nti ndabika ntambudde nnyo kwe nategeerera jukira enguudo sizimanyi manya naye kwe nategeerera nti ndabika ntambudde nnyo kwe kutuuka okuyingiranga mu bifo ebimu nga baŋŋamba nti wano wabaddewo dda wano wabaddewo okwo ate nze ebyenguudo sibimanyi manya sibiinaamu nanjawulo nti olina kusooka kwetegereza tikati oli ku luguudo ki tambula nova ku Wilson nodda ku Room Street nogenda ku William ne Kiganga weetooloola oti nodda wavudde enguudo ze Kampala zomanyi zikonekitinga bwe nalaba n'abowa Kampala wakati tebagenda kumpa mulimu nga balabika bagaanyi neŋŋamba kakati kanyingira ebyalo bya Kampala neŋŋamba ti simanyi nona byalo mpulira mannya naye mpulira waliyo nakulabye waliyo Kiwuunya waliyo Kisenyi wali neŋŋamba gye banagumpa bo be banambulira kyalo Kikwendi be banannyonnyola kakati nno mba ntambula Masaka navaayo omulembe ogwo gwali gwakuwa musolo omuntu wabanga n'omusolo mu mpale naye nze bwe twali tujja olw'okuba ndi omuntu kyakkakatangako ng'olina okuba n'etikiti y'omusolo ate omusolo saagulina nafuna etikiti George yagimpa ng'eri mu mannya ga John Ssenyonga njirina wano ku kabina yakwekuumisa owa City Council wagambira nti jjayo omusolo njimusimba mba nsaliikiriza bwe ndi mu baasi z'Abaganda njagala ŋŋenda olwo nsalewo di Kampala mukadde ŋŋende nakulabye nali nabaddeyo keggulo mba nsaliikiriza aba City Council banensi eno nayo nzibu nnyo oli ku kizibu kirala ate naba City Council ne bakuleetera ekizibu ekirala omusajja n'alyoka nekiika mu maaso naga nti etikiti ye y'omusolo ssebo ne mugaa nti njirina ssebo nenjijjayo mba ndi mugisokola naga nti amanyago muga David Kiganda naga kale jjayo nenzigyayo tikiti ate ng'eri mu manya ga John Ssenyonga daba bwe giwunya omusajja nagamba kozi ogambye gwani ne mugamba nagamba tula wansi oyine nandyawo nentuula wansi nangatta ku bali be yakutte dda angase ku be yakutte dda bali abo bawerawerawo nensitamirizaawo neŋŋamba ne bannange ensi eno nganze Masaka naddukayo kunkwata ate kati noona ankutte kati ate ankutte ate tewali ategedde mwanyinaze amanyi ndi ludda wa Masaka kati bagende bantwale mu eyo City Council gye mpulira mukomera ngende envundira eyo ebyo byonna biyita mu mutwe gwange nsitamyawo neŋŋamba nayo n'omusajja asaaga tasobola kuntwala bino bya kisiru antwale nga tewali naategedde bwe nagera akwata omulala bw'ati ng'amugamba etikiti yo nze nenjabya nentandika nagamba wuyo ng'ani gwakwata kati bwe nategeera ndi ate wano mu Kampala wakati waliwo omusolo awo neneewalirawo dasaddamu kunoonyezaawo mulimu neŋŋamba olwo nange nenzireeyo Kiwuunya nakulabye gye nasangira abafumba epipa za walagi eyo mu Kiwuunya nenyingira obwalo nga negye ngenda sitegeerayo naye kankubuli ekyo nali nnoonya ebintu bibiri naye ng'ekimu kirabika kyekisinga ku kinne waakyo nali nnoonya mulimo naye nga mu lugezigezi nnoonya accommodation era ng'omulimu bwompa olina okumpeerako ew'okusula
oba tompadde wakusula oba tonnamba. Priority yali accommodation ye nali noonya. Twavudde ku bya accommodation. Simanyi gwe watandika Kampala, simanyi wasula waani, naye nze accommodation yantabwanya. Ku nkomerero nayingira Kisenyi oyo. Kati owulira ndi mu Kisenyi oga ndi omusajja ali mu Kisenyi oba yagendayo oba yagenzeeyo jjuuzi. Kyekyalo gye nasookera ddala ateera okukolera ateera n'okusula. Awo olabe wabeeranga amayirungi kati baazimbawo manya baasi biki awo mba mpita ayitawo nendaba ka woteeri. Sigambye hoteeri, ngambye woteeri. Yanjawulo bwe babyogera ngo bijjangamu enjawulo. Wanje hoteeri kirala ye etandika na H, kati ate woteeri etandika na W. Biba byanjawulo. Woteeri kiba kirabo kya mmere. Hoteeri ze ziri Serena z'olaba. Woteeri kiba kirabo kya mmere batundira restaurant. Ndaba ka restaurant awo kaliko erinnya Siraji Ensanja restaurant. Enkyama ku counter kuliko omukazi munene bw'ati Hajati. Nemulamusa nemugamba nnyabo musobola okunfunira omulimu wano. Agamba omulimu oli waawa. Nemugamba we Masaka naye nga siri mubbi noonya mulimu okukola. Agamba omulimu Haji yadde agambye ayagalayo omukozi yambukayo wa Haji tulina aka restaurant akala kali awo balina era akalala nga bakayita bya Lusaago kakola chapati nene nnyo bweziti n'ebijanjaalo. Nengamba yambuka ojja kulaba ekigambo bya Lusaago Haji waali awo. Nenfuluma nenyambuka wali Haji ne bamundaga ne mugamba ssebo Haji ati aŋŋambye nti gwogenda okumpa omulimu. Agamba oyagala mulimu oli waawa n'okolera sente mmeka? Ne mugamba ssebo gwozoogera gwe nannyini mulimu. Nagamba tujja kuwa sinya 13,000 omwezi. Ne mugamba ntandika olwaleero. Enkumi mmeka? 3 gwe musaala gwange ogwasooka e Kampala. 13. Ate sidda nnyo. Mwe babawa ssente ne mwenyolanyola mbu bakuwadde entono. Sidda 1980, 83, 82. Sinye 10,000. Naye nkyapa. Naye bwe namubuuza nti ntandika olwaleero ate awo n'aleetamu ebizibu. Nagamba engeri omwezi gye guli wakati ojja kulinda guggweko okomewo. Kale nga nti singa onaadde ategeera ekizibu kyange ebyo byaleeta tebiriiyo. Ate nange ndisagala kulaga nnyo njala kubanga ate awo omusajja ayinza okugaa naye ggwe oli waawa. Ayinza okutandika okunoonyerezaako awo. Ku nkomerero ne mugamba kale ogambye nzire ddi jjanga guweddeko weeks 2 okuva kati. Ne ngamba fine ekyo kijja kuba kinyambye kanzireyo e Masaka nzije ebintu byange mu nnyumba kuba nabikolerera nalinamu obuntu bwange nga eri Masaka nali mukozi nga bw'olire nakolanga emirimu 3 ate nga nzinzikiza nnyo mugula property. Sente bwe zaaweranga nga ngula ekitaala, zaawera ne ngula n'ekya spare, zaaweranga ne ngula sideboard. Kampala bwe nfuna omulimu mba mmaze okufuna obutuuze. Omulimu bwe butuuze bwe Kampala. Ne ngamba fine kati kanzireyo e Masaka ngende ntikka ebintu byange mbitwale mu kyalo. Nenzire e Kampala mayita bbalibbali wa katawuni mbijjayo embitikka embitwala mu kyalo. Kati ekizibu kyokka kwali kukomawo kuba transport ate saamulina. Sente bwe nali nfunyewo bwali butwala bintu mu kyalo ezidda siziina nejjukira nnyina omulimu gwange nkomawo okukola mu woteeri. Maama wange talina sente ate naye ali mu kyalo. Nengamba naye omuntu mugezi aba mugezi sisobola kubula sente zinza Kampala. Nindyoka nnoonya ku kyalo buli lusuku lwa muntu lwonna nendunoonyaamu kaamulali. Nennoga kaamulali ekkiro zange nga 10. Nemufumba, nemwanika, nemusiika, nemusekula, nemuleeta mu nnyendo, nemutunza,
owa restaurant sente ze yampa nga zituuka e Kampala ompita wa kusaaga nenninye Kampala nenkomawo n'emulimu gwange nagusangawo ne bagumpa nentandika okukola. Ojja kumbuza wakolanga ki? Tufumba piraawo emanju eyo mu restauranti bantume nakasero wano nenzija nengula amata g'obuwunga kilo 2 ne tugatabula ku makyesa wa 11 tukolese binike nene nnyo bweti bannakisenyi ne bajja ne banywa mu restauranti ebyemmere okulya byali byakweyiya wadde ffe twagifumbanga era twabeerangawo nga ffe tusurvivingira ku ki ku bano bakasitoma abajja ne bagula emmere ne bataliisa buvunaanyizibwa abo twabeeranga eyo emanju ng'olingiza bwoti mu kadirisa olabire ddala kasitoma kyoyo ataliisiza buvunaanyizibwa. Ebyenneebaka byali bizibu weebaka ku mukeeka nali najja n'essuuka yange emu gyoyo alawo gye weebikka mu wenzinga ku makya n'ozuukuka n'ogenda okola. Obujulizi bwange obwo nja bwongerako olunaku olulala naye njagadde mbuwe era mpulidde ng'omwoyo omutukuva nga nti buwe kuba nteekwa okuba aliwo gwe nnyambye. Nakolayo emyezi gyange 3 mu hoteri sente zonna nga bazimpa nazitereka 3,000 nze nga sikkiriza bawala kunzibako sente ze siri ku olwo nsula ku bugubi nsula ku seminti nga sente zonna nzigabira omuwala zonna 9 nazirina ku nkomerero era bwe nali ntandika kapito nga ntandika okusuubula ze natandisa kati bwebanga oyagala okumanya ebyaddako olijja olulala. Teeka omukono waggulu gamba nti ayi Mukama tukwebaza olw'obujulizi obwo obanga yayita eyo n'amala n'awangula nga kati managing director nga alina baakozesa mu kampuni etali emu ezitali 2 ezitali 3 ng'alina amayumba alina amataka nange ojja kinkolera nange tonnaneerabira nange nja kubaako wentuuka sigenda kulemwa ate sigenda kudda mu kyalo ate sigenda kuwanika ate sigenda bivaamu naye ngenda kuwangula sigenda kusiraana. Katonda ayayamba oyo nange ogenda kunnyamba mu linnya erya Yesu. Amiina.